ekikola kye nakoze kyadde kibi nange nkimanyi nkiraba nkyewunya nokyewunya nti nze nakikoze naye bingi ebyabaddewo n'ekisinga obukulu nayise ku mikutu gyange gya social media nembagamba ayina amaanyi agansonyiwa akole ki ansonyiwa olw'ekikola kuba kyadde ekifaananyi si kirungi yaman mu kuyita ku mitimbagano okwo ne weetondera abawagizi bo ne muyimbi munno wafunyeko response yonna bo abakwatibwa baateebwa mu mbeera ng'eyo because kigamba ensinze okundeeta kwe kuba nti nze nga bwe mumanyi ndi musajja muganda mba nina okugenda nenkyalira ku bakadde bange oba gye nandiise waka nga sinagenda mu lutabaalo so olutabaalo lwengenda mwenna mulumanyi lwe bayita Love Fest ku press conference bakama bange aba Buganda bampeereza abakiise ne bajja ne bambeererawoko ne bawubira ku bantu kugamba nenzija leero mbakyalireko nga sinagenda mu lutabaalo bongere okunyambako okuyita abantu abali mu Buganda mu nkwano gya Buganda nebule nebweya n'emitaala w'amayanja okulaba nti bajja okujjumbira ekivulu kyange kya Love Fest ekibuzayo kati wiiki emu. Yes. Wotuuse munda musose mufunamu akafubo akatakiriziddwa mu bannamawulire enteeseganya zibadde kuki nga ggwe omusiime wa Ssaabasajja? Enteeseganya zibadde za ku miitinga ne Katikkiro no minisita w'abavubuka Henry Sekabembe omukulu oyo tumumiitinze ne banjozaayoza olokosa ekitone kyange era ne boogera okwongerayo omukwano gwange tulina ebigambo bye twegeezaamu awo nga bankakasiza ddala nti bagenda kubaawo era entebe ze mbategekedde tezigenda kuba nkalu bagenda kumpeereza abagenyi ab'enjawulo kulaba nga omukolo gwange gutambula bulungi bibadde bingi ne banyumiza ennyimba ezisinga obbanyumira ne tunyumizaamu ng'abantu kuba ffenna nga tetunnayambala bitiibwa tuli bantu so ne twegeyaamu awo ne kirabika nga obuwagizi bwabwe mbulina era nnyongera okubeebaza ayisa abasajja kabaka wa Buganda awangaale. Ng'oyita mu bikolwa byo ne mu kitone kyo ogenda kutumbula otya n'okukuuma otya ekifaananyi kya Ssaabasajja n'Obuganda awamu? Nze kyensinga okukola ensi kyesinga okumanyirako kuyimba era nsobola okubasuubiza nti sigenda kulekeraawo kuyimba kubanga teri muntu yansasula ssente kutandika kuyimba ate teri asobola kunsasula kulekeraawo. Kino nkyagala kuva mu mutima gwange era nga ndi mweteefuteefu okusigala nga mpuba bendera ya Buganda ne Uganda nga nkozesa ekitone kyange eky'okuyimba yaman nga neetaba muzi bayita oba empaka nga omanyi music is a competition nga ntegezaako okulaba nga ekitiibwa ekyo kidda eri bakadde bange Buganda ne Uganda ne bakama bange bonna yaman n'abawagizi bange ne Mukama Katonda eyampa ekitone kino era ndi mweteefuteefu okusigala nga nkikozesa. Wakati nga weteekerateekera ekivulu kye ekibulako ennaku ntono nnyo ku Nam House w'orecordingira waagwawo kye bayita scaffold scandal wakati wo n'omuyimbi atandika Alien Skin. For starters, wakyuka oluvannyuma lw'okuba nti nno wakomawo embeera teyali bulungi naye along the way wakyuka mu nneeyisaayo ne mu nkwata y'ebintu naye akabasa kaavudde ku kyokulaba nti nno banyiga trigger ne tuddayo eyo gye twava. Just nze kyenja okugamba Keiza ensonga nnyingi sijja bwe ntandika okusonga mwene ensonga oba endala bingi byabaddewo awo incident unfortunately ebiri recorded tebirina buli incident yabaddewo naye bwe nadda ku kusonga kino oba okusonga kiri nja kuba siri musajja mwenkanya kubanga bagamba gwe bakwatira mu kituli yabeera omubbi so kyenja bagamba nti wabaddewo obutakkaanya obwescalatinze maze ennaku nnyingi seebaka nga nkola enteekateeka awo we twakola twasasulawo twapangisaawo obuwanana bw'ensimbi ennaku zituweddeko obudde butuweddeko kagamba frustration towards the build up n'emirimu byabadde bingi ne bijja kugattako embeera eyazze negwawo naye si nkulu ekisinga obukulu kiri nti ekikolwa kyadde kikyamu era nze nga mukwano gwammwe nammwe mikwano gyange
ne mwimbi munnange Alien njagala omugamba ekikola kye nakoze kyadde kibi nange nkimanyi nkiraba nkyewunya nokyewunya nti nze nakikoze naye bingi ebyabaddewo n'ekisinga obukulu nayise ku mikutu gyange gya social media nembagamba ayina amaanyi agansonyiwa akole ki ansonyiwa olw'ekikola kuba kyadde ekifaananyi si kirungi yaman mu kuyita ku mitimbagano okwo ne weetondera abawagizi bo ne muyimbi munno wafunyeko response yonna bo abakwatibwa baateebwa mu mbeera ng'eyo because kigambibwa waliwo abakwatibwa ne batwalibwa wewaawo ye yadduka ku kabangali like kangalu nedda embeera eyo giraba nze siri wa poliisi nze n'okundaba nga neetaba mu mbeera eyo ku kabangali baali bamutwala nga si nti ku lwange yalina embeera ye endala emunoonyeseza era nze awo bondaba bubuuza abaaliwo nali ngezaako muyamba kitegeera nga ngamba muyimbi omusobola n'omukubira essimu n'akola ki but that was the only issue ze simanyi bulamu bwe bulala kyemmanyi nti twafuna obutakkaanya obwavaamu ekintu ekikyali kirungi naye ebyo byali bintu bye biki birala nze sirina muntu yenna yankozeeko mbu musango sirina muntu gwe nsobola kukwata kusiba ne bogenda ku poliisi siinayo reference yonna nze ate n'ekirala nze nzikirizaganya yange nze ndi musajja nange saakulira mu kikomera nange nava mu ghetto lako bagamba ghetto teriiko kikomera naye si kyangu kyagitolokamu kubanga ogivaamu eba mindset kakati just era ekyabaddewo nti nange ninga eyalaze nti nkyalina mindset eki ate nga mbadde nsubira okuba nga nze nafuna mindset eyinza okuba nga natoloka mu kikomera ekyo kakati mu mbeera eyo nze nzikiriza yange ng'abamanyi nze sinze muntu agende nnyo okuwaabawaaba ku poliisi no nze mbiriivinga nti ebyo bimu ku bisembayo naye abantu ng'abantu wabaawo entegeragana ezisobola okukola ki okutuusibwawo kankubulire ne example ghetto eyo giraba erina committees waliwo committees nyingi ezisobola kugamba kyengeza kugamba omuntu yenna bw'abanga alina ensasa ge gye yakoze oba ebyo bibye naani ne poliisi si byange naye naye nze ebyange naye ensobi yange kuba sijja kudda mu busonga nti naye yakoze kino naye nakoza kino nange nedda mba siri mwenkanya mba siri musajja kimala kubanga nze ndi ku kyennakoze kubanga kyennakoze nze nakikoze era kyennakoze si kirungi era nkyetonda ku lw'abangi ku lwa industry ku lulwe ku lwa mikwano gyange kyeyakoze oba ani omulala ekyo kyani kike era be bakutte abo bonna bawayiriza abagambo simanya yakutte simanya nze siri wa poliisi ate siina muntu yenna gwe ninako musango ate siina so ebyo biyaabwe biki birala wazira kyekituufu wazira era mbasuubiza nti omulundi oguddako njagezaako okwekuuma nja kusiiga ekifaananyi ekirungi njagezaako nange ndi muntu naye n'abalala bambi basiga ekifaananyi ekirungi basi bagamba onenya sitaani okukema naye nga bwe yali akukema yakusangawa tufube nnyo okwewala ebifo by'omanyidde ddala nti naye wennyini waliwo engeri gye tweyisaamu ffenna erina okukyukamu ndowooza naye ng'ebigambo byange byebyo nze kyengezaako bagamba bonna abo abalala n'ebigondi byabwe actually lwakasagala kuyingira nnyo the whole detail but the whole detail enembeera lwakuba nti abantu abatwetoolola bano oli ajjayo essimu amasimu gajja azino naye nembeera yabadde sijja gattako bigambo sijja kunnyonnyola bingi kubanga ekituufu kiri nti ne bw'okikyusa ne bw'okizzaawa
nasobeza ate kyagenze singa nsobola okizza nandikiziza naye ate tebageddako gattako bino birala yes gwolaze omutima ogwa resilience because wa issuinze na apology ate ng'olina n'ekivulu but mu kamwa ke ng'ayogerako n'abamu ku bamawulire nga nange mwendi agambye ffenna tuli ba streets ze zijja tulamula ghettos si nsanyufu according ku bo tulaba ne baana ezimu z'otaddemu ssente zisikambulwayo sinakindi yaŋŋambye mu kamwa ke akwagalamu mu bbato omu ku omu agali case muganda wange tugenda mu love fest Lugogo nga mwenda nekye njagala okugamba nze Pallaso kabwe nkugambye nze sirina buzibu naye sirina ng'omuntu naye mu Uganda omuzannyo gw'ebikonde mweguli bw'abanga awulira kyayoya wadde mbogenda n'afuna license ebintu ebiri professional n'ebirala ate n'ekirala nze nasalawo okukola nze neerekereza kyonna kyenjagala nenkola abawagizi kyebaagala bw'abanga kyeyasabye ng'awulira ekyo nakyo professional so lugenda ebyo byangu nafuna wali license ne bafuna gloves ne tugamba nti nakivubo tugenda muggulawo Hamisi Kigundo oba yanaateekamu ssente ekyo kyangu byakunyumirwa professional ogw'omuzannyo ekyo tekirina faida bw'aba akisabye naye ekirala ghetto nange sava mu kikomera yes naye nze ebyo bintu nabisookeramu nenzula nti temuli faida era mu butakkaanya bwange naye obumu bwabadde mu kubeera nti nadde mugamba ebyo ebintu tebirina ki faida kuba nalabye nga bivudde okutuuka ku balala nga bitandise n'okutuuka ku nze ate nga nze maybe nadde nina okuba omugumiikirizaamuko okusinga obugumiikiriza bwe nayolesezza naye nze ebyo nabisibirimu ndi muyimbi mu byemizannyo bw'abanga ati nti wabikonde nga bya mizannyo nti tutegeka biri professional wendi ekirala bannange just mbeera yampabyeko mbeera yampabyeko ng'omuntu naye katusabe embeera ekole ki eterere yes okujjako bantu bendaba bankunoonya bakama bange offices zange ziri much ndi Ruwafu taxi wezikyukiriza team good music mwenna tubaaniriza noonya bannoonya ku business abagala okunyumyamu nange buli omu era ne bwenva wano nga ngenda mu rehearsal wendaga mikwano gyange mwenna mbaaniriza ku love fest byabaddewo naye tetugenda kusula ku ekyo nzikiriza ensobi yange alina amaanyi agansonyiwa ansonyiwe atagalina teri kyakola tugendera awo bakama bange love fest kyekivulu abawagizi bo bali secure batya because bawulira eggaali n'eggaali Uncut Kalakata we very apologetic